Okulira omusango gw'obutemu oguvunaanibwa More Katanga n'abalala bana okuli ne muwala we Patricia Katanga kuyingidde olunaku olw'okuna nga abajulizi abalala babiri baleeteddwa mu kkooti. Ye omuvunaanibwa More Katanga omusango aguwuliriza kuva mu kkomera Luzira ku mutimbagano ogumanyiddwa ennyo nga Zoom. Olwaleero omupoliisi omulala Ogwang Peter agambibwa nti ye mupoliisi okuva ku poliisi y'e Bugolobi eyasooka okukubirwa essimu nga yagimukubirwa ye muvunaanibwa omulala Dr. Otai naye asimbiddwa mu kaguli era n'ayokyebwa ebibuuzo okusinga okuva mu puliida wa More Katanga Mark Dusman Kabega. Ono ategeezezza nga bwe yakubirwa essimu okuva ewa Dr. Otai nga mutegeeza nga bwe waliwo omuntu eyesse e Bugolobi era naye n'azambalira ku mugongo nga nswa n'amala n'atuukawo. A call from one doctor of Bugolobi Medical Center known to me as Dr. Tai on telephone number 0762 45 0897 that there was suicide by shooting in one of the homes at Imbuya. I booked out on information via the SD reference 21 of 2nd of November 2023 of Bugolobi Police Station. Upon reaching the home, I found AIP Musede, Samuel, Community Liaison Officer of Bugolobi Police Station, and Patricia. Ogwang agamba olwatuuka yasanga muwo muserikale munne Samuel Musede nga ensanke wonna ebunye nga n'omulambo gugalamiziddwa ku mukeeka. Reached to the scene of crime, that is the master bedroom of the house. I saw blood sprinkled on the floor of the room and on the bed. I also saw that the deceased was removed from the master bed, and his body was lying down in 3x6 mattress, on 3x6 mattress, and the body was covered with a bed sheet. I further saw a black pistol on the bed of the deceased, which was later identified by the scene of crime officer, that's AIP Olugu Samuel. Ono ategeezezza nga bwe yasanga ne muwala w'omugenzi Patricia Katanga wamu n'omusawo ono Dr. Otai mu kifo kye kimu ne bamusaba akola alipoota ey'enjawulo eraga nti ekyago wano kaali kabenje. Ye Ogwanga kyagamba nti yakigaanirawo. Ogwanga agamba kye yakola mu kiseera ekyo kwe kukwata essimu ye n'akuba ku poliisi e Bugolobi, poliisi esobole okusindika abanoonyereza baayo abajja mu kifo kino, era wano ye ebibyo bwe byakoma ebirala n'abikwasa abo abaali bavudde e Bugolobi. Kyokka ono ategeezezza nga bwe yayogera n'omuntu omu yekka mu kiseera kye yabeerera ewaka wano nga gwe yayogera naye Dr. Otai omuvunaanibwa ekintu oludda oluwawaabirwa kye lukubyemu ebituli. Omujulizi omulala Timothy Nyangweso ono nga na wa luganda lw'omugenzi Katanga naye asimbiddwa mu kaguli, wabula ono ategeezezza nga ku olwo bwe yalina okusisinkana kojjaawe kati omugenzi Katanga ku ssaawa 7 ez'emisana. Kyokka bwe zaawera ssaawa 2:15 yakwata essimu akubire ku mugenzi okukkaanya n'okukakasa ensisinkano yaabwe, naye bwe yakuba ng'essimu z'omugenzi teziriiko, bw'atyo yakuba ku ssimu ya mukyala we More Katanga naye ng'essimu ze tazikwata, nga kino yakikola okumala emirundi 3. Kyaddaaki ku mulundi ogwokuna omuvunaanibwa More Katanga n'akwata essimu ye. Nyangwesa agamba nti More bw'akwata essimu ye yamutegeeza nga kojjaawe bwe yali akyebase era bw'atyo n'amusaba amuddire edda. Bino byonna byaliwo wakati w'essaawa 2:15 n'essaawa 3:35. Nyangwesa agamba aba akyalinda bw'atyo okuddamu okukuba essimu ewa kojjaawe ate nnyina kubanga ewuwe gye yali asuze n'ajja n'akamutemanga bw'afunye essimu nti kojjaawe Henry Katanga yali afudde. Ye ne nnyina baazambalira ku mabega nga nswa ne bessa mu kkubo okutuuka e Bugolobi maka g'omugenzi. Eno baasanga poliisi ezinzeeko ekifo kyonna naye ekyenjawulo nti babakkiriza ye ne nnyina okuyingira okulaba ekibaddewo. Kyokka Nyangwesa agamba ye teyatuuka ku mwaliro ogusooka ewaali enjega wennyini wabula nnyina ye yatuuka. Ono bwakunyiziddwa ennyo puliida Elson Karuhanga oba yalaba ku mufu, n'amutegeeza nga ye bw'atalaba ku mufu mu ngeri yonna. Puliida ajjeeyo empapula ezaggyibwa mu kampuni y'essimu eziraga essimu ezaakubibwa ez'enjawulo nga ku zo tekuli ssimu ya Nyangweso oba nnyina eyakubirwa, era
eyakubirwa oba eyakubibwa ku ssimu za Mole Katanga mukyala w'omugenzi ekintu Nyangweso kyagamba nti si kituufu kubanga akakasa nti yali akubidde omukyala oyo n'akwata. Okuddamu okulira omusango guno kwongezeddwayo okutuuka ku Lwokutaano nga 12 Ogw'omusanvu 2024 era ng'omulamuzi Isaac Mwata yali mu mitambo gy'omusango guno.